Minisita Ssabasajja Kabaka, abakungu mwenna abakulira ekitongole eky'ebyobulambuzi mu Uganda Kingdom, abakungu bonna aba Ssabasajja Kabaka abali eky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda. Era nga eggomba lyaffe ssebo Katikkiro, eggomba ly'e Lubaga, tujja kgenda mu maaso okulaba nga tukolera wamu ne Buganda Kingdom mu nkulaakulanya y'ebyobulambuzi mu ggomba lyaffe erya Lubaga. Era ssebo ndiwano enteekateeka zino, emmotoka zaffe ezikola ku by'enguudo zaabaddewo era zaakoze omulimu gw'amaanyi. Kulabye ng'otambula bulungi Katikkiro, ng'enguudo ddala ddala otambulira ku nguudo entuufu ezaakoleddwa obulungi omwoleso guno guli olwaleero. Era ebintu bingi ebituli mu kukola ng'eggombolola, Galwing Road, oluguudo olwetooloola Lubiri, tuli mu kuluyota luberenga luli ku olungi abantu baffe abatambulirako nga bajja mu mwoleso guno n'abalala bonna abalukozesa nga bakozesa oluguudo olungi ddala. Ne tukola oluguudo olulala olwa Nabulagala Road oluva waggulu ku kyaki yaffe Namirembe nga lugenda e Kasubi, luguudo lwa kitiibwa luli mu kukolebwa ssebo Katikkiro. Tugenda kukola enguudo nnyingi ez'ebyafaayo mu ggomba lyaffe erya Lubaga. Suna Road, enguudo nnyingi ezirina amannya ag'ekitiibwa ssebo Katikkiro tugenda okukola mu ggomba lyaffe mu kisanja kino eky'emyaka 5. Era neebaza bonna amakampani bonna abawaddeyo ensimbi abawaddeyo byonna okulaba nga omwoleso guno gwa leero gubeerawo. Naffe ng'eggomba ly'e Lubaga tukwebaza okubanga twayitiddwa tubeere ku mukolo guno omulungi, tubeere wamu ne bannalubaga n'abantu abafudde ewala bonna mu kulaba nga bali mwoleso guno. Era nga mmaliriza ssebo Katikkiro ne pulezidenti waffe omwagala ennyo ow'ekibiina kyaffe ekyenkyukakyuka Kyagulanyi Ssentamu Robert yatumidde nnyo bannalubaga n'abantu abo bonna abali wano ku mukolo guno. N'ebigambo ebyo sijja kwongerako. Ssabasajja Kabaka awangaale, n'abagereka agerekere Obuganda. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro Profesa Alhaji Twaha Kawase, ssebo ow'ekitiibwa Minisita, ba board member, ssentebe wa boodi ne ba board member abaliwo, meeya ate ne bannamikago abakulembeddwa Luuba events, naye nga bangi bonna mubalabye olwaleero. Mwenna tubaaniriza nnyo nnyini ddala, era mbasaba mwekubireko nnyo mu ngalo ez'omwanguka. Yiyi engalo ez'omwanguka. Ndowooza tusooke ezaaniriza Katikkiro nga z'amaanyi okusingako awo n'akaluulu. Kati ate naffe tukubeyo engalo ezaaniriza mwenna bannamikago abali wano olwaleero kubanga muzze embungi engalo ddala. Ssebo ow'ekitiibwa nga tuli mu kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko, ffe ab'ekitongole ky'ebyobulambuzi n'ennono tetulutumidde mwana, era tuli bamalirivu okulaba nti n'ebyobulambuzi bidda ku ntikko nga tumanyi nti mwe tusobola okuyita okusobola okuyamba abantu ba Ssaabasajja. Omwoleso guno guleesa abantu ab'enjawulo nga baleeta ebyettunzi, nga baleeta ebyokuyiiya bye bakoze bisobole ate otuuka ku bantu abalala abanoonya ebintu ebyo.
Sebo mukama wange omulamwa gw'omwoleso guno gutambudde nga gugamba nti twagala okutumbula obulambuzi n'obulimi ku lw'enkulaakulana, enhancing tourism and agriculture for development. Nzira mu Luganda okutumbula obulambuzi n'obulimi ku lw'enkulaakulana. Tuli wano ku lw'enkulaakulana kuba tumanyi nti n'abantu abakulaakulanye be basobola okuzza Buganda ku ntikko. Mukama wange namutayiika w'ekitongole ky'ebyobulambuzi atulambika okusobola okufuna bannamikago oba partnerships and collaborations ezisobola okutuyamba okulaba nti n'Obuganda budda ku ntikko. Era mukama wange n'olw'ensonga eyo twayigga buli wamu, Mukama n'atuyamba ne tusobola okusanga nga ku kizigo ensolo kweri. Ne tufuna Luuba events, nga Luuba events ddala mbutuufu olabira ddala nti nno okuyigga kwaffe Mukama waffe amafumu g'olabye twakwata ne tukasukka ne tusobola okukola ki? Okufuna ensolo eyo yennyini ey'amaanyi etusobozesezza okuteekateeka omwoleso guno. Nga sinnaba kuyita Luuba events kujja kwogerako gy'oli mukama wange, njagadde aba BHTB be tukoze nabo nga Omumbejja Carol Nalinya yakulira ebya kitunzi yabadde mwoleso guno, era nja musaba naye ajje tuyimirire wano kubanga tutambulira wamu. N'abalala mwena aba BHTB basaba we muli tujje tubeere nga tuggumidde ng'ekitongole kubanga tutambula nga ttiimu. Mukama wange n'ebigambo ebyo nzikiriza Luuba events tukozese obudde buno bwennyini ajje ate ayongereze okwo kubanga ndi musanyufu nnyo okulaba nga tenti eno etuddemu ebitiibwa bwe biti. Ekyo mukikubireko mu ngalo. Ate nange ne mumpaako akatebe ne nsobola okutuula ebitiibwa bwe biti. Ndi musanyufu nnyo. Omwoleso gaggadde kati ekimbanjibwa kyokka kiye bagiyita eriki? Bagiyita helikopita. Era helikopita egenda kubeera wano ku Lwokusatu, ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga ne ku Sande. Abayagala helikopita, abantu ababuukinze bangi. Abagala helikopita, abantu ababuukinze bangi. Bw'oba oyagala helikopita ogenda wali waggulu olw'embeera. Helikopita egenda nga kujja ku makya paka lwaggulu naye lujesisalinga nga bukyali kuba muyinza okufika tusobole okulaba oba tuleeta ennyonyi bbiri ng'obudde bukyali. Naye nga temukuba mu ngalo. Omukulu omwoleso gaggadde, ekyamazima kiri nti gubadde nga mu bigambo. Era nga twogera mwoleso gaggadde omwoleso ng'omuntu yeebuuza naye kinaasoboka? Ogwo gwe bagamba gaggadde gunaasoboka? Twaliko wano ne mukama waffe omukulu w'Olubiri yatuwa okukuba enguudo naye teyategeera kika kya nguudo. Bwe yajjanga pulaani nga bwe twagiteka enguudo zonna zeetoolodde Olubiri zigenda ne tumugamba street A, street B, street n'agamba abaayi enguudo nga nnene nnyo, abantu tusuubira benkanaki. Naye omukulu w'Olubiri yazze ejjo n'aŋŋamba Luuba enguudo wakola nfunda mukko. Sebo ekitegeeza nti ddala kituufu omwoleso gaggadde
buli kimu kitambula bulungi. Owekitiibwa nebaza nti omwoleso gaggadde baguwa olubiri luno eri gye lugenda ne lukoma ne sayidi eno gye lugenda ne lukoma. Ne tusaba omwaka guno engeri gye tutandise katukozeseeko ekitundu ekya wakati. Omwaka ogujja omwoleso gaggadde gugenda kuba gukoma gye baatuwa sayidi eno era ogenda kudda nga gukoma gye baatuwa sayidi eri. Mukube engalo. Olwaleero gulambuddwa mpologoma naye ogujja manyi nti gujja kuba n'ebisolo ebiwera kubanga empologoma kituufu bagikozesezza bagirinnye era n'olubuto lwebadde erina baŋŋambye egenda luyinza okuvaamu. Bagirinnye bagikozesezza Mukama atuyambe esobole okumalako kubanga empologoma eyo bagireeta eri lubuto. Mugamba ki? Waliwo omusawo wano. Sebo noono ensonga eyo olwaleero kino kyolaba kyekitandika. Kati ozze tuwajjira kusimbula era nkukakasa nti kati tusimbudde enkya luli omwoleso genda kuba gweyongera tutumu buli lunaku. Era tusuubira abantu bangi okusinga wano, abantu bangi abagenda okuyiga. Tuyina bannaffe aba bank, tuyina bannaffe abalimi, tuyina ensigo, tuyina endokwa, tuyina ebyokuzannyisa by'abaana, ziplining gye twagogerako ziwuzi. Omuntu yeebuzanga ntuula ntya ku wuzi nenva waggulu nenzikirira. Ekyamazima kiri nti kye twasuubiza kyonna tukirina. Era twebaza nnyo nga Luuba Events omukisa guno tusuubiza busuubiza kwongera maanyi. Ffe tetutya, tuli baawano tujja kwongera maanyi okulaba nga omwoleso gaggadde gubeerera ddala gaggadde ebbanga lyonna. Neyanziza owekitiibwa Katikkiro era omugenyi waffe omukulu Ssebo owekitiibwa minisita n'abagenyi bonna tusanyusa okubalaba. Ebigambo bya omwoleso guno byeyogerera era ndowooza nga omukulu Luuba bw'abadde wano naggumiza eyo voice naffe BHTP gye tutambula nayo. Njagala Ssebo mukama wange okwebaza omukungu oyo Farouk Ssebo emirirako alwanye butaweera wamu n'olukiiko olukulembeze ate ne management okakasa nti omukolo guno n'enteekateeka eno ebeera nnungi. Nina obubaka nga bugenda eri abazadde abaleese abaana wano abato. Njagala muwulirize bulungi kasitole kano kubanga abato be baggumiza ekibira. Omusajja yagenda n'agenda okugula obwongo. Bwe yatuuka ne bamulamulira obwongo bw'Abachina, ne bamulamulira obw'Abazungu, ne bamulamulira n'obw'Abaddugavu. Ng'obw'Abaddugavu bwa bbeeyi nnyo, ng'obw'Abazungu kale katugeze nti ka mitwalo 2 akongo, nga ak'omuddugavu kalinga miliyoni 2. Ne bamubuuza lwaki obw'omuddugavu mubuseera nnyo, nti anti tebukolangako, bukyali original. Kati obwongo gwagamba nti obubwo bwakola bwali bukoze eki? Nga ne toothpicks tukulangule China naye nga tulina emiti miitirivu wano gye tusobola okukolamu ebintu nga toothpicks, nga n'ekikwanso omuntu ava ku university naye nga tasobola kukikola, ekikwanso ekitundula envunza. Kyebava baga nti obwongo obwaffe abaddugavu bukyali ku origino kuba tetubukozesa. Kati gwe omuzadde azze n'omwana wo muleme kulambula bulambuzi, naye abaana mubatwale gye banaayigira okubangula obwongo.
ebintu bingi bajja kujja balinye ebbaasi yaffe ey'empologoma beetooloole bagende mu mizannyo omale omutwala alye adde ewaka naye si gwe mulamwa gw'omwoleso guno. Omulamwa gw'omwoleso guno kuyiga jangu okutambula kulaba okuddeeka kukola. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanze nnyo, tweyanzeeko. Okugatta ebyobulambuzi n'ebyobulimi naye ate ne kugatta ne banneekolera gyange bonna Luuba yekyava agutuuma omwoleso gaggadde. Tusanyuse nnyo okulaba era nsaba amwanirize Katikkiro n'engalo ze nnyini ezandiza Katikkiro. Mukama wange ebisinga babyogedde ate luno olunaku nze naakajja mu kifo kino omulundi gwakusana nga tugezaako kulaba ntuteekateeka omwoleso ogusaanidde okubeera ekyo. Naye nga tonnajja njagala okwebaza kusookera ddala ekitongole eky'ebyobulambuzi kyentwala olw'enteekateeka gye baateekateeka basobola okwagazisa bannamikago nga bakulembeddwa mukulu Luuba n'alaba nga kisaanidde okujja okwegatta naffe asobole okukola omwoleso guno. Kyogera bulijjo mukama wange nze mukulu Luuba naakamulaba omulundi gumu nga bamuleese mu ofiisi okusalawo oba y'anaabeera mu mwoleso guno. Era bye twayitamu ne tukkaanya nti ensi ebadde ku muggalo, twetaaga omuntu ayina endasi n'embavu nga Luuba azuukuse omwoleso guno gudde engulu. Mukadde wange Luuba tatuyiye era njagala omwebaza. N'olwekyo tusaba ng'Obwakabaka emyoleso gino gyonna tugigatte tusobole okutuwa mileage mu bantu, tusobole okubeera nga buli muntu interest y'ebitongole ebyenjawulo. Kwana guno twagatta ogw'ebyobulimi n'ogw'ebyobulambuzi era bw'oyiseemu byonna obirabye. Tooza ne bannaffe abalala bakola emyereso mu Bwakabaka bwe tugigatta ne tukola ekintu kimu ne babeera nga abantu bamanyi nti nga bolaba bamanyi bye balamaga e Namugongo, bamanyi bye banaalamaga mu Lubiri okujja okuyiga n'okusoma, baddeyo bakole basobole okusindiikiriza olunabe lw'obwavu. Edda n'ennaku zino nga okuyigiriza kwonna kutandikira mu Lubiri, era bw'abanga oyagala omwana we afune empisa ennungi omusindika mu kisaakaate ky'abaami oba n'omusindika mu Lubiri. Bwewabanga yunivasite yaffe eyabangulanga abantu okubeera nti basobola okubeera ab'omugaso. Era kyabanga kizibu nnyo okulya obwami mu Buganda nga toyiseeko mu mitendera egyo. Kyova laba abatakitegeera balooza nti Buganda ya mwana waani. Buganda yabanga mwana w'oyo gwe bayisizza mu bbanguliro ne bamutendeka ng'asobola okuweereza ensi ye nga tagiriddeemu lukwe lwadde okkulula ebitali bibye ng'oluusi bwe tulaba ensangi zino. Maliriza nga neebaza meeya olw'okutambulanga naffe bulijjo. Oyo meeya mukwano gwange ng'omuntu ate n'emirimu tutambuliza wamu. Bwe tugamba nti tugangendo nga tugenda tumwebaza. Almond Vision omuli ebintu eby'Obwakabaka bingi naye tutambudde naye nga naye twagala okumwebaza. Maliriza nga neebaza board eya BHTB olw'okubeera nti ewagidde management okutambula n'ekola omulimu guno. Njagala kwebaza Ssenkulu Mukungu Victoria olw'okubeera nti abadde mpagi nnene nnyo mwoleso guno. Kalo n'alinnya kitunzi wa BHTB ono oluusi tuyomba munoonya kusimu Katikkiro ajja essimu tazikwata. Ye mugaago n'obeera otya omukulu nga tokwata ssimu z'abakulu, naye ekimutawaanya bino ebimubeera ku mutwe abyerabira okubeera nti alina okuba mu empuliziganya ne bakama be. Njagala okumwebaza kubanga abadde naye teyeebaka. Mukama nze eyantendeka yanga nti omuntu waba tanneebaka osobola omunoonya obudde bwonna. Abo mbanoonya 5 oba 6 kasanji kuba neeyitamu
nga mutegeeza emirimu egyetaagisa enkeera. Mbeebaza tutambula nabo bulungi era management ne board mwebale nnyo kubeera ndi mukwataganye bulungi ne bannaffe. Babukulu Luuba beetaaga buwagizi na kubagirawo miziziko gyonna basobole okutumbula ebintu byaffe alinawo bafiise kasente era kyonna kye tukola nabo ne baddayo ne ssente eka tukyebaza. Tumwebaza olw'amakubo gonna era tweyama nga minisitule tujja genda maaso okulaba nti ekifo kino Obwakabaka bwe kyawaayo ng'ekifo ekyokubeerako emyoleso tugenda maaso okukirabirira n'okukikuuma. Wamu n'eyo mukama wange nkusaba oyogereko eri abantu ba Kabaka abali wano ate era ogulewo omwoleso guno ogwa bitundu bwa Buganda Expo naye nga ennaku zino gumanyiddwa nnyo nga omwoleso gaggadde. Neyanza ayi Katonda akuuma Kabaka waffe.